tugamba land efuserani bana land efuserani kerezia n'ettaka lyayo kerezia is the most organized in the world amagye munsi yonna ge gasinga okubeera organized ekiddako okubeera organized bwe tusoma mu bitabo era amagye ekiddako okubeera organized omuntu w'amagye ayiikiriza omuntu abeera sekinnoomu ng'ono ow'entebe tuwamawulire era tujja agamuze SFX Ddamulira gye batemye ebitooke control gatuwe tukyali mu biyita ekiro ojja tuwa naye bomu temuyikiriza bannayuganda kutuuka wensi mugenda gisigalamu ne baani n'ogenda notematema emmere y'omuntu ku ttaka lye enyumba eyo banange emazeewo emyaka wegomba ettaka nze omusajja yali anziba weggobero nga yefudde nze naguza nachobe nze nakola nti nachobe yanyongera sente bwezi nemugamba nze bampita nakangubi erinnya eryo manyi kyeritegeeza sina yange simanyi nalifuna nantya banange ne munamawulire waffe wandibadde omutuzanyira gwosooka okulaba gowodo nemukuwa mugenzi dik production tuwegulire tuliwulire kati alaba byana biwala alina ojjo eyo ennyumba eyo enkadde bwetyo Ntebe Road enkadde bwetyo ni aba state house mujje mutuyambe kanage mujje mutuyambe abaana b'omugenzi FX Mbaziira Ddamulira emawanyi bwe bajja ku luguudo lw'Entebbe basoze kutebuuke oluvannyuma lw'abatamanya ngamba babazinzeeko mu ttumbi ne basaawa olusuku lwabwe oluwezaako yiika nnamba n'okusoba bano nga bakulembeddwamu Winfred Naroga ne Justin Tereza bagamba nti emyaka gye bamaze ku ttaka lino gisoba mu 60 babadde tebafunangako kyekango nga kino kati yatandikidde ku bitooke maama bye yatulekera n'abitematema kati tetumanyi kiddako naye omwami ono yazze ayitibwa Hamza obeddala jjulu tetumanyi gye yava era naye yagenda okututunulira nagamba bano sibamanyi naye nga abantu be yali ayagala mu baali balala nnyo ng'agamba nti yaguzibwa ettaka naye nga ye ayogera nti ava mu State House kyokka kyetusaba myaka 2 tubonyeebonya kuba bakadde baffe bye batufaako myaka 2 bongeddeko nti okuva kitaabwe lwe yafa buli kimu babadde bakikola n'ennyaabwe nabwe kityo kyali kizibu nnyo maama waabwe okutunda ettaka lino nga tewali mwana gwategeezezzaako nga bwe byogerwa abagambibwa okusaawa emmere yafa 2012 nga 13 August n'ekiraamo kye yakikola bulungi nnyo n'abo abantu abajja nga bagira kibagamba buli abatunze ettaka bw'olaba ne siginicha zaabwe bawandiiko bwe balina siginicha ya maama kweri ku kiraamo kye the siginicha is fake. Museveni oba ettaka lino gw'olitwala taata jangu olitwale mu buntu naye tukooyo tucunya batucunyiza ne batucunya polisi tejja kutuyamba tulina ekyapa kyalyo tukirina bulungi nnyo naye omuntu n'ava erimbwa ettaka lirye se tetumumanyi namumanya ku katundu atugamba aline mwami Lwanga babadde bakyawera emba n'omusango ogwabaggulwako ate abatamanya ngamba we bajjidde mu kiro ne basaawa emmere yaabwe ekintu ekyabakanze ennyo Semakula Semuka ng'ono yaddukanya ebyobugagga by'abagenzi mu maka gano aliko byatangazizza abaami we twali tuyimiridde ekigambo ekimu kye nababuuza Fiona mumanyi bannange ensi eno ogambe madamu Fiona bajje mbatwale wa Fiona omumanyi gwe omanyi omusango nze natandika okutegeera nga ennyumba eyo weeri mugende wali atandabye n'abaana abogera ozungu abasoma basinga n'okulaba era nga buli wempitawo genda ku Kingdom oyambuke ku level ffe wa madamu Fiona oyo mumanyi I'm 7 unokwakuwe bugwi kwantu tiwanunagula oli plan ye kuba intimidate nga manyi baana bawala madamu Fiona ku ttaka talinda abatiise oza lwaki muzeeyo ettaka limufukidde ettaka n'abako bali mu ttaka mayanja ali mu ttaka buli basajja bantu be basinga okwesiga ettaka lina minisita bameka oba 5 balamba bameka kuba mayanja wama ali mu ttaka n'abako bali mu ttaka iliyo land commission waliwo n'omulala mwanadde balabizanyi ettaka lifuuse ettaka mugende wa madamu Fiona. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.